Ekintu ekisinga obulabe mu nnimiro ekimazeewo Buganda mu nnimiro ddagala. Ddagala lya muddo. Eddagala ly'omuddo litta kye tuyita ekoloje. Omuddo gufaanana ng'ennyumba. Gwe woosula senga ovaawo n'omala emyezi 2 eggwanga teryagisindise. Kati n'omuddo buli lw'ogufuuyira otta ensiriŋŋanyi otta n'obuuka obulala obulimu ettaka eryo obugimusa ettaka. Kati buli lw'obutta n'ettaka nga lifa nga baga nti ensuku z'omu Buganda teziwangaala kubanga ekisooka mulwanyisa ebitalina kulwanyisibwa. Guno bwe ngugira bweti enkuba ne bwetonnya tewasobola kubaawo mukoka kubanga gukwata soil erosion ng'oggyeko kati kiti ky'eggambye. Naye ekirala gwe ennanda ne bw'oginoga obunozi bw'otti terigwamu mazzi ne bw'oligisanga ng'omusana gumaze emyezi 4. Kye kimu ku bintu. Egenda ekalanga. Ogwo muddo tugwagala mu nnimiro. Tegulina bulabe. Abantu basaawe busaayi. Ofeyiringa okuguma ne jinga. Olina okuguma ne jinga. Tegulina ate kwenkana mimwanyi gyo. Kyekyo. Oba okwonoona obutooka endukusa ezimeruka. Naye gukuuma amazzi ekimu ku biremesezza abalimi. Mazzi. Ero lyaga. Wali tewali mazzi. Batofukiridde tolina bwe wali ate omuddo ogugakuuma bagukuba. Pipe zino buli lwosaawa ne biddamu ne bivunda ennanda kyebeeridde ekizaawo. Bino we bigwa ebikoola ne bisangawo ennanda gye wasaawa. Ng'ofuna kye tuyita humus. Kale nga wansi emwanyi ebe neggwako ddi. Sayansi wa P3 twamusoma naye ate bwe twatuuka waggulu ne tumwerabira. Gino emituba ginongezaako kugisimba. Najjo ngenda kujoogerako ebimu ku bitulemesa ku managinga n'ekitusimbye. Olabe emwanyi zino zibaako ebiwakatirwa from time to time olina bijja. So si kutemako mwanyi. Kati bino twetaaga shades, emwanyi gino gyetaaga shades. Naye ne shades zirina okuba controlled. Ojja kusangawo enjiri n'emikulu nga ngikutuddeko ngisaawa. Ekikulu nti omumwanyi gulina kuba wansi wa muti. So si nga kati ono bwakuze njagenda mu controllinga mpola ne gutuuka ne guyingira muno. Naye okyaso kati wano kirina kwambuka olina kulaba nga buno bonna obujjako. Yes, eventually guli gwe guba gutudde wansi wono. Science ali practical. So oluusi atulemane tuguleka wano ogusanga wano nga guleetedde obuzibu kubanga kati girikutte ebitooke gwe muzibu. By the way, ettaka lyaffe lino lye tuyita nti kadde. Si kadde. Ffe tuli kaddiya. Nedda. Ffe bakaddiye mu bwongo. Obwongo bwaffe bwe bukadde. Exactly. Bwe buba buli sharp tuli managinga na liba sharp. Naye waliwo otuuka nze ndaba wane waffe Lukayo ova Lukayo ogenda bajja ludda wa Mukoko. Ne Kasoli bamusimba n'akoma wano. Nti ettaka nati lyakaddi wano we baasookera. Kiri kyegambye kitegedde. Ffe tukaddiye embwongo. Ettaka lyo likyaliwo. Osobola okufuna amagezi n'olizza. Nakugambye nti okujjako Katonda ne Bayibuli yakirangirira yamala okutonda ebintu bye byonna mu nnaku 6 n'awummula. Ate wiiki eriniwinga buli kiseera toga nti wajja kubawo olunaku lw'omunaana. Tijja kubayo lwa 9. Tukoma ku 7. Yes, ne tuliniwinga. Kati tuddayo era wali nti kati yamaze. Ekikulu nti buli lw'oliniwinga jjukira kye yatonda ku Monday, ku Tuesday, ku Wednesday, bw'obijjukira aba byakola taddamu. Ffe n'atufulabako creator nti ekyo kye yakomako kati gwe olina okukitandikirako kuba yakutonda n'obwongo. Abeera Katonda yatutonda mu kifaananyi kye lwakuba ate ffe ne tufuna empisa ensiiwuufu. Bw'olowooza naye bwe yali alowooza kati empisa ensiiwuufu eziri mu bwongo zarateekamu. Ezo zo twazeeyigira nga tuva ku bantu abalala. Omuntu alowooza nga Katonda ogamba otya ettaka likkaddiyeko nga twasigala mu kifaananyi kye naye emitima twatwala gya Falaawo.